On stage wakoze omubiri bebe suka nisikeze nyaya z'obulili kakana otyo kakana kakana paka mu mbugo bajajja bettala wulira ensaasi kidongo kyogera tugenda kwavula atayina mbiri leero wakukiraba ali cute atatukula kale ogamba otya Ronya? Ali bulungi brother. Obulamu bulungi nnyo. Kyekiriwo. Neeyagala bulungi nnyo. Are you ready for the show? Ndi ready for the show, live performance. Era mwena abatwambako mujje mutulabe, mujje mumpagereko mu first concert yange egenda okubeerawo ku Sunday eno yennyini emiryango gigulawo ssaawa emu ku mitwalo 2,500 n'ataano n'akakadde. Perekeddwako abayimbi nga Khalifa Aganaga, Palaso, Era Butida, Coco Finger n'abalala bangi nnyo. Basaba buwagizi bwammwe mwena. Bonna abayimbi abo b'omenye be bamu abeegatta mu kusuula studio yo okubanga bagiteekera ddala ku ttaka. Studio yange Studio time okigyewo ekyo. Studio yange nagikyusa bukyusa kifo era ngenda kuddamu ogisitula buto sitigwangako just nava buvimu nga omanyi ebitugattamu katono wali okwoyo omuyeye. Basically naye ngera nfulumamuko nga ngatamu ku mima emirala n'ensooka ngikyusaamuko naye nga weeri teri alasudde studio yange tosaako esangibwa wakati studio solo gyembeera gyeri kati kusaza kati naye ngegenda kuddamu ate njigize mu kifo ekiri commercial kubanga ebiseera yalinga makindi nga buli omu ali esogituukako nga omanye wabaawo ebitagase bulungi that but buli kimu kigenda kuba kitambula bulungi kati mu baaka nga wootulaba mukama wansobozesa oteekawo konsati eno nebyo agenda bisobosa. Kyakuleetera okubanga ogamba abayimbi mbakooye mbakoledde buli kimu basudde studio yange naye kanyimba ebyange nekyakoba obulamu bugamba butya gakozeeko lisaaki mungi nnyo teri yasuula studio yange ate abayimbi sibakowangako singa mbadde nabakoowa singa tirina omwadde amperekedde kiva olaba nti nno kusaaza kati kusaaza kati konsati ondaba nti nno mperekeddwako Khalifa Aganaga sina banjibwa big up on yourself. Teri gwe manja teri muyimbi n'omu gwe manja tebansasula teri muyimbi n'omu gwe manja kyova olaba nti mperekeddwako Palaso, Khalifa Aganaga, Coco Finger, Josi n'abalala bangi nnyo ne mutabani wange ndese mutabani wange firstborn wange akubira ddala omuziki mujje mumulabeko okyegera yingirawo ono ye mutabani wo sokuba kuba mukali akayimba kange kakana. Big money, big wallet, big nyash, big money, small nyash, small walise figure 8 wabulonyirira bamisaba tubikolemu nga binyumira kakana otyo otyo paka mu mbugo bajajja bettala wulira ensaasi kidongo kyogera tugenda kwetala leero tugenda kwavula oyo kyegedde ngo ngamba otyamu abayimbi nabeetamwa wulira kana akayimba kapya nnyo akafuluma weeks 3 zokka niyo omwana wuno akakuba okusinga ne nannyini waako. Omwana omuyimbisa ennyimba z'abantu abakulu. Anti sikuyimbisa nnyimba z'abantu bakulu kaki ekyabakulu ekiri awo kyowuliddemu so kubakuba akako. Okusoma kya magezi atela kya makulu. Education's the key. Je wetaga mu bukulu obulamu okubuzimba wetaga msingi ng'ogulye wafferi ku St Anthony baticha abalungi nnyo bali so friendly bakwagaza okusoma ne wesunga nsembuli katinga nsemba nti yanga ntandika ntya kuba nkimanyi nti yenze omusawo w'enkya wadde yenze mukisa era ndi so lucky naye watali basomesa mbela ani lucky kyenva nkera nenkutte kigere parking mu baga sera byayo kamere nkera bagenda bisanga nga 10 tuli naye ffena tugenda salako wali okyegedde lavu y'endongo kyekyo kyekitegeeza nti abayimbi wabayamba n'obakoowa n'osalawo kwate kuwo sibakoowangako bonna mbaagala tukwatagana bulungi nnyo kivula bali mabega wange okyegeere ekyo kibuuzo sooka okireke bulo lwaki tuyagala twogere mazima ekibuuzo sooka okiveeko abayimbi tukwataganya nnyo ddala just education gyokka yakyukamu ate era bajja ne batukola zigina n'atukola era butida tukolera ddala Khalifa tukolera ddala ate era tuva tugenda kugenda mu studio bagimanyi eri awo so Ronias
olunaku olwaleero Yeah. ng'ennaku z'omwezi 10 Yes, brother. osazeewo okubanga otegeka konsati yo ofuukire ddala omuyimbi ajjudde. ngezaako establishing brand yange linnya lyange lyongere okutuuka mu bantu manyi it's not all about music tekiri about kuyimba kokka alo olina okuba n'akazannyo akatambulira mu music so it's not all about kukola fulumya nyimba nozifulumya teekayo concert teeka establish your brand so that omanyawo oyimiridde otya ye marketing strategy emu ku zo ebivyo tetubikola funamu ssente but kwongera tunda linnya lyo yes. Ozze oyambye ku bayimbi bangi. Ale kyekyo No, nenda njagala tutegere ekintu kinene because buli muntu ayamba abaako ne goal ye. Ku bayimbi bonna b'okoledde n'otuuka n'okuleeta studio n'obawa bakole for free. Yes, brother. Olowooza osiimiddwa ekimala? Nsiimiddwa ekimala kubanga ye support gye bampadde emabega kuba nagikola nga maybe nga balowooza oba nkoze bukoze studio obanga ndinga ali mu business nga siri musician naye ati kati bwentaddeyo concert nagamba Aronius tuli mabegawo waliwo ekisinga ekyo Oli mumativu? ndi mumativu nnyo kyenyiza kugamba brother. Studio yo yali ekuŋŋaanya abayimbi ab'enjawulo okulimu abo abaagwanga MC Fish ba Record Era balimpa abayimbi bonna abaali banemeddwa ng'obawadde essuubi studio n'ogijjawo wabaleka mu bbanga. Kane kwati akazindalo kano njalo bajjukiza concert yange nga 10 mbakuwola mwena mujje mumpagireko muganda wange otukuze naye just engeri gyakiramusi bwe kiri naye nga mbakuwola mujje mumpagire ate naye agenda kugulayo table soko gule ku table ya 5 nakadde oyitawa Busy management ensonga zonna zikwasaganyiza dda kyakabi nnyo era DJ Rox namukozeeko bulungi kyakabi nnyo naye nga tukwagaliza bisinga. kyakabi nnyo brother mwebale nnyo kututunda mwebanye promotinga talent yaffe mwebanye tunda Ugandan music. Tetukusuubire kuvaayo kuyomba nga tebazze. Ondabika ng'ayomba abaki abagatagenda kujja abayimbi abafani bo bagenda kujja abayimbi ode we bali wano we basobodde okubeerawo ku press conference ate ku show zigina n'omulengera Khalifa Aganago omulaba Palaso ajja abala balimu otegeera bonna mbayina so expect fire ate me as Aronius I'm ready to handle it. Abantu soko bawe akayimba kafa kapya akapeera bakawulire then leero sigenda kuba ala ngenda mutabani wange agenda kunkubira bakuba akayimba akapya kenyinyi kakkana oba kuwulira abantu bajje batuwagireko kakkana kati walk on stage wakoze omubiri bebe suka nisikeze nyaya z'obulili kakana otyo kakana paka mu mbugo bajajja bettala wulire ensaasi kidongo kyogera tugenda kwavula atayina mbiri leero wakukiraba ali cute atatukula mwana mbatumiddeko eyo gyonna gye muli mujje mutuwagire nga 10 nga May ku Mother's Day ku Legacy Lodge wane Zana. Yeah man. Tweyanzizza.